omanyi okwedifendinga togenda kwedifendingira mu bintu by'abanongo baguze empewo n'obeefulya nze Saafina ndaba era singa obadde okayana twalibadde twereega n'okwetema twalyetemye nze nkubuulira gwe tunuulira amagoba esente zonna ze nateeka awo kino kibiziggwe Saafina tondeekanira n'ekyo ekimu ekikulinga eky'embizzi bwe mba nakwata ssente zange obukadde obusuuka 8 ne mbukuwa kisiraani ggwe kimpemempeme ggwe bwe mba saasobodde gumiikiriza abaana bameka boogenda okuttira egundi zaabwe bw'oba olaba waaki wakkiriza kitabani kyo kigende ku peegi yakyo kitandike okuddamu ebintu bye sitategeera. Kadaama bamugulidde ku malaalo ennyumba bagizimbye malaalo kwegamba ssente ya Kadaama ebonye. However Kadaama ono avuddeyo n'agamba olutalo lwange jasobola bunnyo okubeera nga ndwerwanira Saafina togenda kutta ssente zange mu ngeri efaanaganako bwetyo ng'ongulira ku malaalo so sigenda beera nga nsula mu malaalo akasente kange kenkoleredde ebbanga ongulire mu malaalo munnange simanyi na Saafina yali Kadaama wenzijukiranga n'akomawo mu ggwanga erya Uganda kati simanyi kyatuukawo okubeera nga bulooka w'abakadaama okubagulira n'okubatu anyway kambaweka video bulungi nnyo ndowooza munantegeezaawo wansi mu comment section kyatuukawo naye ng'aka video ke kano kankakuteeka okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba olutalo lw'okugulya Kadaama mu malaalo nga we lwatambudde ono ajja mwesobolera naye nga sinabeera nga mbikuteerako bambi kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kweyo ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa nenzikiriza munsasule ssente za poloti ez'ennyumba ne sitagira naye waliyo agenda okutema wali ajja okutema mukazi munnange teri agenda kuzimba nnyumba ateekemu ssente amale akusaba ssente za poloti kuba nkimanyi tewali agenda kumpaawo ssente singa mba ngamba nti njiteeka katale kizibu nnyo omuntu okujja okulaba amalaalo ago n'akuwa ssente gw'odde eri ompogganire nzize nkuwogganirako sebo nze manyi okwedifendinga togenda kwedifendingira mu ssente z'abanno Saafina kasita omanyi ssente ze nateeka mu kuzimba n'obukadde bwe nakuwanga ozimba n'obukadde obwagula tobumanyi waliwo kati oli agenda okuzimba nsuubira era ggwa yamuguza naye olowooza anaawulira bulungi Saafina ng'azimbye ennyumba ng'omuwadde yazimba ennyumba ayiwe matiriyo agenda okujjanga ettaka bamugamba lyabijja simanya lyaba kika ky'abagundi kyaba kiky'abaŋŋonge waliyo ab'ekika abasobola nga kika kiramba ne bakkiriza omuntu agula ewantu ate sisinga okunnuma oyo nagula fuuti ezasooka n'amala nannyongezamu ekyo ekijja n'amala naŋŋamba nti ate ne wansi waliyo ebijja kitegeeza buli wamu we yanguza mmaze okujja okulaba poloti nga ŋŋamba wansi waliyo ebijja naye kati gwe kubamu ekifaananyi kiki ekijja ebyo byonna we balimye bijja olaba kali akasiko kali eri kali okalabaako akasiko ako kalimu ebijja omuzeeyi omukulu yazze n'aŋŋamba mukyala wano ebijja by'abaŋŋonge ebijja by'ab'eŋŋonge kika kiramba kati kubamu ekifaananyi wansi bijja ennyumba gyekoma eno bijja Saafina asula wali kyekisinga okunnuma Saafina asula wali yansaba emitwalo emeka 5 egy'okulambula kati bwe baba bawalambula lwaki wabaguze wali lwaki wagira ewali ebijja ebijja biri bbali w'ekifo kyo ndeka tompita mu ssiru gwe kola nga weewozesa nti nze bwenteeka ku intaneti nja kwedifendinga togenda kwedifendingira mu ssente z'abanno ssente zituluma nga bwe nkutte ne ŋŋamba ennyumba kanjireke kuba tewali agenda kumpa ssente kwata ompeeza poloti tozannyira mu ssente z'abakadamba
tozanyira mu sente z'abakadaama gwe sente zituluma gwe kwata obukadde bwe naziyiwa obw'amatafaali obukadde bwe nayiwa obw'omusenyu okubemu ne ze wanguza wabula sirikondekere omutima gwange gwe nnyina wano ogunnuma Safiina ndeka obulumi bwe nnyina bungi nzimbye ennyumba ngiyeemu obukadde n'obukadde Safiina waali ngambye nti zuula ewantu we nagula waliwo ebijja mukwano tugende kino kibiziggwe Safiina tondeekanira n'ekyo ekimu ekikulinga eky'embizzi bwe mba nakwata ssente zange obukadde obusuuka 8 ne mbukuwa kisiraani ggwe kimpemempeme ggwe bwe mba saasobodde gumiikiriza abaana bameka boogenda okuttira egundi zaabwe bw'oba olaba waaki wakkiriza kitabani kyo kigende ku peegi yakyo kitandike okuddamu ebintu bye sitategeera wabula musiraani ggwe nneesonyiwa Safiina nziramu okutegeeza tolabanga weebase mu nnyumba yeeyo bwe mba nga ssente eyange amazima ga Katonda nza yagiteekako egundi nengula ewantu nga tomaze kuŋŋamba nti waliwo egundi tolaba Safiina nti weebase mu gundi yeeyo Safiina tolaba nti weebase mu nnyumba yeeyo Safiina tolaba nti weebase mu nnyumba yeeyo kale dda kuno waŋŋamba osobola okwewolereza Safiina tonja samira ku